Ayina amannyo agaluma, amannyo agavaamu omusaayi, amannyo agaliko ebintu ebya yero, amannyo aganyenyeera, amannyo aganyeenya nga tegatuula mu bibuno. Muganda wange eno vidiyo yo jangu obeere nga ogyekenneenya. Bw'omala okufunamu ekyokuyiga mu vidiyo eno gishiyalingireko banno abalala, okomentinge ate era olayikinge. Amannya yenze Shila Adita. Gwe wenna atannaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe, muganda wange osubwa ebintu bingi nnyo, jangu obeere nga osubscribinga wabula teweerabira kade notification bell gikwateko buli we tuteekayo video empya ogenda kubanga omanya. Jangu oyige naffe bye tukuyigiriza wonooba obikutte naawe bisomeseeko banno abalala oleme kubeera weka. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku mannyo. Baganda baffe bangi nnyo abatawaanyizibwa ekirwadde ky'amannyo, wabula ng'ate waliwo first aid ennyangu gy'osobola okubanga okozesa okutereeza amannyo go, gy'osobola okubanga okozesa okupreventinga amannyo okkuluma ennyo, wabula teekako n'okukendeeza ku muwendo gw'amannyo g'olina okugyamu mu bibuno byo. Amannyo gatawaanya nnyo abantu olw'ensonga nti tulina ebintu bingi nnyo ebiviirako amannyo okututawaanya, era nga tulina ebizibu bingi nnyo ebituleetera okuba nga tuvaamu amannyo. Amannyo nakyo kintu kiri ku bulamu bwa muntu, kyetaaga keya ey'amaanyi nnyo, kyetaaga cleanness ey'amaanyi nnyo, era nga bw'oba tomanyi kuyonja mannyo gano wandigafiirwa. Agamu gafundikira nga gazzeemu ebibambi ebya bbulaaka, amalala ne gafundikira nga gavunze buvunzi, amalala ne gafundikira nga ganyeenya, amalala ne gafundikira nga gavuddeyo mu bibuno. Tuyina ebituviirako amannyo okutuluma. Ebiseera ebisinga amannyo gano eno gaba ne vayiraasi egaluma, obulwadde obugaluma. Abantu abasinga tuyina ebibuno ebirwadde, ng'ebibuno byaffe byalwala, biina infections, biina bacterias ebibireetera okuba nga amannyo tegatereera bulungi mu bibuno. Okusenya okubi, poor hygiene, poor brushing esobola okuviirako obutabanguko bw'amannyo okuba nga gakuluma, teekako n'ogafiirwa. Decay asobola okuviirako okuluzinga amannyo, kyova olaba gy'okoma okuba nga tosenya bulungi, amannyo go ne gagegeerako ebimere gye gagenda okuba nga ga attractinga akawuka okuba nga kajja nga kafiidinga ku ago mannyo. Era ebiseera ebisinga abantu abakaaba amannyo obalaba nga bayina ekituli wakati mu mannyo, ekituli ekyo nga kiddugavu. Obuddugavu obwo keeka akawuka we kasinziira okuba nga kalya. Kye tulina okukola kiri ki? Bw'oba ng'omaze okulya emmere, muganda wange, kwata akasenyako obeere nga osenya. Era obuyonjo butugamba omuntu olina okusenya emirundi 3. You have to brush every after a meal. Nga omaze okulya breakfast n'osenya, lunch n'osenya, supper oba dinner n'osenya. Ng'ogenda kwebaka, ng'omaliriza buli kimu ogenda kwebaka, n'osenya okuggyamu obuwuka buli. Era sayansi atugamba nti gy'okoma okulekamu eyo emmere, amalusu ago agakubeera munda gazaala kye bayita bacterias. Bacterias ezo ne zibeera nga zookya amannyo ago, era kyova olaba nti abantu abasinga tuwunya obumwa in that morning time nga wakazuukuka owunya akamwa lwansonga nti bacterias zibadde muli nga zizannya. Era tubagamba musenye. Amadagala agamu ge tukozesa munnange gali acidic, amalala tegali up to date, nga gatuleetera ffe okuba nga gadamaginga amannyo gaffe ne gatuleetera okuba nga tulumwa. Ogenda kukola otya okukozesa ebintu bya bulijjo okukendeeza ku bulumi bw'amannyo, teekako n'okutta obuwuka obutasaanidde kubeera mu kamwako? Muganda wange, we advise you at least buli lunaku obeere nga okwatako amazzi agalimu omunnyo agabuguma, nga buli w'oba omaze okusenya gw'oba osembyayo ogayumunguze mu kamwa emirundi 3 omale ospiitinge owande.
era nga tuba advisinga galiki amazzi agalimu galiki malungi nnyo. Kwata galiki obeerenga omukoonakona oteeke mu mazzi go g'ogenda okusenyesa, gwoba osenyesa gagenda kukuyambako. Amannyo agalimu ebituli osobola okukozesa cloves water, amazzi aga cloves ng'ozaanise mu mazzi n'ozirekamu amazzi ago n'obanga ogasenyesa amannyo. Togenda kuddamu kuwulira linnyo lyonna nga likuluma. Era nga tubagamba nti in case erinnyo nga likuluma osobola okukwata akagoyeko akookya n'okateeka mu mazzi agookya n'oba ng'oteeka mu linnyo n'oluma, so that nti eryo ebbugumu liyingira mu linnyo ne litandika okutta obwo obuwuka. Bw'onoogendera ku zino remedies zenkuwadde ez'ewaka togenda kuddamu kulumizibwa amannyo. Remedies ezo zigenda kuyambako okuwaiteninga amannyo go gadde ku kala yennyini, okuggyako ebicaafu ebiremedde ku mannyo mwabayina ebiddugavu wansi w'amannyo ne waggulu w'amannyo, okuggyako kaboole, byonna egenda kubanga ebikuyambako. Nkusaba tandika okupracticinga ojja kufuna wenjawulo. Amannya yenze Shila Adita nabakubanga subscribinga ku YouTube channel yaffe. Muganda wange jangu subscribing otegateko waka mulungi nnyo, impagala nnyo.